abantu betefutefu okuteekawo obulamu bwabwe nga pulezidenti amanyirwa. Kyagulanyi n'oyogera ku Kyagulanyi oba owedde. Bobi Wine ekyo ekitimba kiyinza okukola. Era abantu buli omu ayogerako ng'ayita eno. Aba ne bamugamba abadde otegeeza ki? Pulezidenti waffe omwagaza ki? Muno mu kibuga mubadde abayaaya abatakumanyi ggwe. Gwe abatakumanyi ggwe. Akoze obuviiri obulingo obw'emmese osunsudde. Wenna kopperera empale muzisibira eno osibirayo ki misikini osibirayo kigwe. Mubeereeyo n'olya ne bagambako ne weekyanga ki? Ozitowa kyenkana kiggwe, ozitowa kyenkana ki? Eyali amaniyo ozitowa kyenkana ki? Nikeekalakaasa. Olwokuba kayineyo gye kabeera nga ne kateeka omusenyu mukakutya ne kakuba. Nafuna byalya n'azoola eriiso n'abeera ng'alaba Italy n'abeera ng'alaba Germany. Oli wano nze nkubulidde oli wano. Toli Jamaica, toli Italy, toli Germany. Yonna gye muli muveeyo mmwe baana mmwe abavubuka wallahi. Embeera Abaganda bagamba nti ekuba omunaku tekya. Eggwanga Uganda nga likyali mu katuubagiro k'ebyensimbi oba ak'ebyenfuna. World Bank evuddeyo n'ekawaŋŋamula. World Bank egamba tegenda kuddamu kuwa Uganda yadde omunwe gw'ensimbi. Ebigambo byongedde okubanga bikaawa okusinziira ku General Museveni bw'avuddeyo n'ayanukula World Bank. General Museveni agambye ki World Bank mu ngeri emu abatwala ebyensimbi oba Minister of Finance mu ggwanga Uganda nayo evuddeyo n'ekatema abazungu kosa n'omukulu amanyiddwa nga Asumani basaalirwa naye avuddeyo n'abaako engeri gy'agamba gavumenti gy'erina okufunamu akasimbi akatwala eggwanga Uganda. Kinajjukirwa nti eggwanga Uganda amazima gali nti liri mu katuubagiro ak'ebyensimbi. Ebyo n'ebisingakaawo bye ngenda okuba nga nkutuusaako munnayuganda munnange General Museveni avudde mu mbeera n'ayanukula World Bank mu ngeri emu. Dr. Jose Chameleone olunaku olwaleero masanyu saidi ye toyina kyomugambayo. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako nsonga ku nsonga. Ensonga za alien skin zikyagenda mu maaso nazo njagadde oba oliawo atubeeko kye tuzoogerako ezisembayo. Resignature oba mumumanyi Resignature ayambalidde Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula baaba bamuvuze speed. Byonna atugenda kubanga tubitunuulyako munda mukwano gwange. Njagala kubanga tutandikira wano nsooke nkwebazeeko wenna gy'osinzira okubanga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda. And of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Njagala kubasaba nsooke mpiseewo obulango obw'abakama baffe abatuteekamu ssente. Tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeko munnayuganda munnange. Enamba y'essimu yeyo gy'olaba mu krani ebbali awo. Mu ngeri emu tutambula ne Ali Hila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba ate era tutambula ne Kauka Derrick Investments bano nga bo bakuguka mu kola obuyinja obudesigning ennyumba. Ampuliriza ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali. Njagala kusooka kubanga nkutwalako ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Resignature muyimbi. Resignature avuddeyo n'abaako ebigambo olunaku olw'eggulo yabadde ku TV amanyiddwa nga yabadde ku NTV n'abaako ebigambo byayogedde abamu ku bye bagamba nti oba oliawo yagezezzaako okubanga alumba principal. Ebigambo byakozeseza Resignature yagambye nti dembe lyange oba dembe lyange dembe lyo okuwagira Bobi Wine era dembe lyange actually kankyogere bungi again. You have the right to support Bobi Wine and I have the right to support him. Nine dembe lyange okuwagira Bobi Wine. Oba kitege oyine dembe okuwagira Bobi Wine nange nine dembe lyange okumuwagira oba obutamuwagira.
Signature n'ayongerako n'agamba nti nze okuba nga mpagira omuntu omulala si musango nga mwe mukiteekawo n'agamba nze okola kolabo ne Bebe Cool eyo si nsonga waliwo ababadde bamulumba n'agamba nti no Uganda yaffe ffenna si ya Bobi Wine yekka era agamba nti ye waddemba okukola n'omuntu yenna gwawulira ayagala so si mmwe kumukaka kwagala Bobi Wine tamwagala oba okitegedde bulungi Yore Signature wabula ebigambo bingi ebivuddeyo abantu bavuddeyo ne bamuwa levo abamu bagamba tebamumanyi abaana abakuba ku social media alo Yore Signature tebamumanyi naye kale bye bigambo bya Yore Signature Kyagulanyi Ssentamu alina statement gye yakoze eno statement I think yemu ku statement zenkyasinze okwagala era dwaki oba oliawo omuntu akeera kumakya n'agamba nti no Bobi Wine mugezi bye bigambo byakozesa Bobi Wine yakoze statement eno olunaku lwabadde lwaggulu Bobi Wine agambye do not be loyal to me awenzija naye okusookera ddala kansooke mbeebaze olwa video gye nakoze ya alien skin ya attracting attention gye mbadde nudde okulabika abamu ne bawemula abalala ne bavuma n'abalala ne bawa endowooza ennungi mwenna mbeebaza n'abaavumya nga mubatwalidde kubanga ddembe lyammwe lyabwe bange okulaga ki ekibali mu mitwe manyi sikkiriziganya nnyo na Bebe Cool mu ndowooza alina oluyimba olumu lwe yayimba n'agamba nti kaba kamwako ke kalaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo kale ebyo mbirese Bobi Wine agambye apostinze ku Facebook n'agamba do not be loyal to a political party to an individual not even to me but the truth tugezeko decodinga oba okusabukula n'okumenyamenya kyagambye loyalty kitegeeza ki okubeera loyal kwe kubeera n'obuwagizi obw'amangu n'obweyamu eri omuntu oba ekibiina oba ekitongole ng'ekibiina ky'ebyobufuzi Bobi Wine agamba nti togeza n'obeera omwesimbu omuwagizi ow'amaanyi na buli kimu bw'otyo wabula agamba nti ebyo byonna bikole eri amazima truth bino nno bitegeeza ki bino bitegeeza nti oteekeddwa okubeera nga otunuulira ebintu byonna n'ogamba mu bino ebyogeddwa ono omuntu gw'empagira okubeera emabegawe atambulira ku mulamwa gwa mazima oba gwa bulimba era bw'otegeera nti abantu oba omuntu gw'owagira atambulira mabega w'obulimba oyo omuvangamu kubanga bw'otegeera nti omuntu gw'otambulirako oba gw'owagira atambulira mu bulimba kyokka n'otamuvaamu obeera ogenda kufuulinga mu class oba ogenda kugwa mu kiti mu Lungereza kye bayita out group homogeneity abantu mwebeerabira ne bagamba ffe tuli banjawulo bali tebali bo abantu nga banyumirwa nnyo okweyita ekintu newankubadde mu bo muyinza okubeeramu abatakikola so bino bitegeeza ki byonna Bobi Wine byagezaako okugamba nti tunuulira bannabyabufuzi bonna abali mu Uganda tunuulira amawulire bye googera tunuulira buli kimu osalewo ogambe nti nze ntambula noono oba sijja ttambula noono Bobi Wine tategeeza nti bannaye temumpagira agezaako okugamba nti singa olunaku lukya n'ogezaako okugamba naye akyali ku mulamwa naye ddala byayogera by'amazima kasita osanga nga si by'amazima muveeko bw'osanga nga wamazima tambula naye tagezaako okugamba nti weggyeko obuwagiza genda n'oyo gw'olowooza atambula n'amazima oba n'ebituufu wabula bw'ava ku mulamwa tolonzalonza mwabulire buno obubaka bugendera ddala naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga nze naye tujja kukkiriza nti ebyo bigambo tebisagenda eri bantu abawagira mwami Museveni kuba bo ekintu kye bayita amazima obwesimbu ekintu kye bayita okutegeera bagamba tubisooke tubiteeke ebbali tutambuze ekintu kimu kyakuwagira mwami Museveni paka lwalifa tebakirinamu buzibu era basobola n'okukozesa buli kimu kyonna okugezaako okudifendinga oba okuwagira ebintu bya mwami Museveni n'ebikyamu ebitakolebwa muntu yenna so Bobi Wine agamba nti obwesimbu tobuteeka mu muntu tobuteeka mu nze tobuteeka mu kibiina oba kitongole buteeka eri amazima bw'ozuula nti ekintu ky'owagira tekiri mu mazima senguka genda bw'olaba amazima ate nayo gaba tegaliwo ggwe kennyini osobola okubeera nga otandika amazima kansuubire oli bulungi mbaagala nnyo twongere okubeera nga tuwagira amazima akuume
Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Aleese Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Aleese Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Aleese Holdings Uganda Limited. Have it all. Okay, I think ekyo mukitegedde bulungi. Mungeri yemu mukwano gwange Muleke Victoria, simanyi kiki kiri Muleke Victoria, but mu bbanga lya weeks nga 2 abantu abasoba mu 64 bafiiridde Muleke Victoria. N'olunaku olwaleero waliwo omwana wa myaka 9 9-year-old boy abambi agudde mu mazzi Muleke Victoria. Simanyi nti abadde agenze kuwuga. Lake Victoria inenge jetuga abantu ennaku zino ebitategerekeka bulungi ne kale mawuli esema lungi omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa. Mu ngeri yemu NUP Diaspora Convention mukwano gwange egenda kujja era nga njagala kutegeezako Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda already mu Washington DC okwetegekera NUP Diaspora Convention. Kale abali eyo temugana kubanga muwubayo olubulu ekigere mikwano gyange. Mu ngeri yemu Dr. Jose Chameleone sasa simbo munene Dr. Tageja Takoga Heavyweight Worldwide olunaku olwaliro mukwano gwange agenze maaso n'okubanga agraduatinga. Yes, wali ku Cavendish University. Jose Chameleone degree ye agikonodde mukwano gwange. Kankuweko katono katambi Jose Chameleone awunga atuuka. Yes, ye Jose Chameleone. Our commencement speaker, members of parliament, heads of diplomatic corps, for our distinguished guests. Okay, njagala batwalako straight mu bigambo nga bwe bitambula nga bwe nkutegeezezaako nti nno banka ya World Bank yavuddeyo dda n'egenda maaso n'okubanga etegeeza eggwanga Uganda ku kiwandiiko kye yatadde ku mukutu gwayo ogwa Twitter. Yagenze maaso n'okubanga etegeeza nti tegenda kubeera ng'eyongera Uganda obuyambi bwe bagamba okuwa Uganda. Njagala kutegeezaako nti World Bank ebadde supportinga Uganda mu bintu nkuyanja mu bintu bingi. Wabula bwe twogera olunaku olwaleero ebigambo birabika nga byongedde okubanga bikaawa. Mpuliriza, World Bank ebadde supportinga Uganda mu nsonga z'ebyobulamu, mu nsonga za infrastructure, ebadde eyamba Uganda mu nsonga oboolyawo ez'eddembe y'obuntu, ebadde efandinga Uganda mu ssente okusinziira mu mitendera egy'enjawulo. Olunaku olwajjo bwazibidde nga World Bank emaze okutuuza ekiwandiiko ku mukutu gwayo ogwa Twitter ekitegeeza ntegenda kuddamu kubanga esupportinga n'okufandinga eggwanga Uganda. Ensonga evudde luddawa? Ensonga evudde ku tteeka ly'ebisiyaga. Njagala kutegeeza nti etteeka ly'ebisiyaga lize lyogeza abantu obwama era nga gye buvuddeko twalabye Oweekitiibwa Robin Nabbanja bwe yagenyuwaddeko ewa Papa n'amugamba nti ebintu byonna mwandibikoze naye etteeka ly'ebisiyaga lino mwalikwata bubi. Mwandibadde mutunuulira ensonga eno eya Kalabba, ye Papa asinga complaininga Kalabba mukajjeewo ekyo kyo mukijjeemu. Kakati tubadde tuli awo World Bank ebintu ebiguddemu. Wabula World Bank ng'emaze okuteekako ekiwandiiko ekikakasa ntegenda kuddamu kuwola ggwanga lya Uganda nsimbi yonna wadde n'ekikumi. Generali Yoweri Kaguta Museveni yesazeemu bano n'abaddiza gwe tuyinza okuyita omuliro. Abanukudde Mwami Museveni agambye atya? Mwami Museveni agambye nti I want to inform everybody. N'agamba nti mwenna abagamba nti nno Uganda temugenda kujiwa buyambi ekyo tekiina makulu. Uganda esobola okusurvivinga ne watali mmwe.
mwami Museveni kankusomere nga bwe kiri. Mwami Museveni azzeemu World Bank agigambye nti Uganda n'okusingira ddala bazzukulu bange basobola okukitegeera, era njagala kubategeeza nti tetugenda kukkiriza kintu kyonna mwe mututwalire kye muwulira muwagala, mutukozese kye muwulira muwagala olw'okuba muyina ssente. Mwami Museveni ategeeza bannayuganda, abagambye nti tusobola bulungi nnyo okutambuza eggwanga lyaffe nga tetuwewoze wa muntu yenna. Mwami Museveni agambye tusobola okutambuza eggwanga lyaffe nga tetuwewoze ku muntu yenna yadde looni n'emu, naye kino kisoboka mu Uganda. Yeah? I want to inform everybody, starting with Ugandans, that Uganda will develop with or without loan. Uganda esobola okukulaakulana oba looni weeziri oba teziriiwo. Gye mwami Tibahabulwa Kaguta Museveni bw'atyo bw'ategeezeza. Era agamba mwami Museveni nti tagenda kuvunnamira muzungu. Kakati bibadde biri bityo bwe bituuse mu paalamenti y'eggwanga Uganda, omu ku yawooma mu mutwe okuleeta etteeka lino ery'ebisiyaga amanyiddwa nga Asumani Basalirwa, ono ye MP wa Kira wa Bugiri Municipality, avuddeyo n'ategeeza nti nno olw'etteeka ly'ebisiyaga eryaleetebwa mu paalamenti bwe tutyo ne tulikaanyaako ne tuliweereza pulezidenti n'alisaako omukono, abazungu batandise okuba nga batunyigiriza. Asumani Basalirwa agamba nti era kino twakisuubira nti kisoboka okubeerawo, era kakati awadde pulezidenti Museveni amagezi n'amugamba nti tutandike okuba nga tunoonya, kuba mazima gali nti eggwanga teririna ssente, ate bwe baba tebagenda tufandinga nga babadde batufandinga mu bintu biyitirivu, twetaaga okulabawo we tugenda okuba nga twewola ssente. Asumani Basalirwa agambye Generaali Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti kyekiseera otandike okunoonya ku mikwano emipya. N'amugamba nti osobola okunoonya emikwano okuva eno mu Asia. Bw'ayogera ku Asia aba ayogera ku China, aba ayogera ku Korea, aba ayogera ku Japan, aba ayogera ku amawanga agagabachunguli agagayina amaaso agatalaba. N'agamba nti wekiba ekyo kiganye osobola n'okugendako mu Arabs country oba Arab world side zeeyo, okitegedde, naye nosobola okuba nga otusakira ku buyambi. Bw'aba ayogera ku Arab countries ayogera ku Dubai, Qatar, Oman n'ebiringa ebyo bwe bityo, Saudi Arabia eziri bwe zityo. Asumani Basalirwa agamba nti mwami Museveni kyekiseera atandika okuba nga akuwana emikwano emipya okuva mu mawanga amalala oba ku kontinenti endala. Ensonga y'ebisiyaga erabika ekutte wansi ne waggulu. Kakati yakulira State Minister for Finance Henry Musasizi yavuddeyo n'agamba Parliament bwe yabadde ayogerako ne Parliament olunaku olwaleero, ebadde nkya ya lunaku lwaleero, agambye nti eggwanga Uganda kyekiseera tutandika minimizinga n'okubanga tusala ku budgeti y'eggwanga Uganda n'ebyo ebibadde biteebwamu essente nnyingi okakasa nti oba oli awo tusobola okuvvuunuka ekiyinza okuba nga kituwolekedde mu ggwanga, okusinziira nti n'etteeka ly'ebisiyaga ligenze mu maaso n'okuba nga litondawo embeera twandyavuwala eggwanga lyandifuuka eritalimu yadde ekinusu. Agamba General Museveni akwane emikwano n'ekirala bakwate budgeti y'eggwanga batandike okuba nga bagisala olw'ensonga kati eggwanga lyolekedde kaseera kazibu. Kiki kye kitegeeza World Bank okuggyako Uganda obuyambi? Ampuliriza wano wenjagala owulirize. Ebintu bingi World Bank byebadde sponsoringa, ebintu bingi World Bank byebadde eteekamu ssente wano mu Uganda, bingi nnyo. Mu byo mubaddemu enguudo, mu byo mubaddemu amalwaliro, mu byo mubaddemu amasomero. Kumpi buli sekta, buli kitundu kyonna ky'osobola okwogerako World Bank ebadde eteekamu akasente. Mu kiseera kino amasomero gagenda kukosebwa. Dwaki? Nti World Bank we batowa Uganda ssente, tugenda tunuulira bino. Omwana abadde asomera emitwalo 50 nga ssente zibuze wansi ku ground, government eyina ssente, agenda kulinnya abeere ng'asomera akakadde ka ssente. That's how World Bank money was powerful is. Oba okitegeera? Kati ebintu bigenda kulinnya
abadde asuubira ekintu nabadde olunaku lweggulo nabadde ngula obutungulu yes naguza akatungulu nagenze ku mudaala nga njagala bankolere kacyumbaali omwana nangamba akatungulu ka 5 ne mubuuza ke 5 kenkana katya nandaga akatungulu ne nga Mukama Katonda waje tulaga kaka kigenda kubeera wafu obo kitegeera kigenda kubeera wasi naye ng'ekisinga obukulu singa Uganda ebadde ekozesa bulungi resources zaayo nga n'abagikulembera si baggulu si baluvu tusobola okumala ebizibu bino twandibadde tetutunuulira nnyo na nsonga z'abazungu tulina amazzi tulina amafuta ebyo ebintu nga gavumenti etegeera bulungi twandibadde tetwegoma n'abazungu tubaagaza ki naye olw'okuba nti kati ffe twamanyira kusaba looni ziringa looni amabanja galinga mabanja era ojja kuwulira ng'aliwo akagize kati bagize bati tukaabye ate bo batulinda mu kukaaba kale njagala bateera wano nsaba takuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba